Mu lutuula lwa leero, Siipika Parliament Anita Among asoose kwaniriza yalondeddwa okulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Senyonyi. The leader of opposition shall hold regular consultation with the Speaker in whatever job he does. And we are open, our offices are open, and we'll be work with you. Ono nga bw'oli enkola ya Palamenti aboozezza abasemba Senyonyi ku kifo kino era abatali kwesalamu ababaka bonna ne bakkiriziganya akakasibwe. Senyonyi oluvannyuma asembezeddwa ku kifo ky'Okumwanjo ewatuula akulira oludda oluvuganya gavumenti ewabadde atuula gw'addidde mu bigere Mathias Mpuuga. Much obliged, Right Honourable. Mpuuga yeebazizza omukisa gw'okuweereza mu kifo kino era n'atangaaza ne ku nkolagana ye ne Siipika Anita Among. I did not meet the Right Honourable Speaker in Parliament. At one time she was blue and we were in the trenches, and I know she has no apologies for formerly being a blue. And along the way, the sun shone upon her and she became yellowish. Ono awadde Senyonyi amagezi okukolagana obulungi n'ababaka ab'enjawulo wabula n'amulabula nti mulimu abazibu ddala kyokka ng'alina okukola nabo. But they are part of life. You cannot change a difficult person, but set boundaries. Communicate effectively that you understood. Don't take it personal. Ng'ayogerako ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti omulundi gw'okusookedde eddala eri Palamenti, Senyonyi talumye mu bigambo bye nti yeesi waakutya kuteeka gavumenti ku nninga ku bitagenda bulungi. Rule 14.1 of our rules of procedure provides that the principal role of the leader of the opposition is to keep the government in check. By God's grace, I will execute that mandate effectively. Wabula nampala wa gavumenti Dennis Obuwa amwanukudde nti omuliro gw'anaaleeta gwe bajja okumuddiza. But also be mindful, as a student of physics, that we were taught of Newton's 3 laws of motion. I normally love Newton's 3rd law of motion, which says that to every action, there is always an equal but opposite reaction. I beg to welcome you, my brother. Welcome aboard. Let's see how we take the country in the next 2.5 years. Thank you very much. Mu ngeri emu abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga akakasiddwa ku bwakamiisona bwa Palamenti okuva ku ludda oluvuganya. Wabula wabaddewo okusika omugwa ku ky'okukakasa bakamiisona abasatu ku ludda lwa NRM oluvannyuma lw'omubaka Alion York okuwakanya okulondebwa kw'ababaka bane Afoyo Chan, Mbabazi Akampulira ne Solomon Siranyi. Omubaka yemulugunyiza nti abasatu bano bayisiddwa mu kamooli nga tebateekeddwa mu kamyufu so nga bangi ku bannakibiina abaasaba ebifo bino.